senga nagenda dda mu bisinga nabo naye nga ngamba bugambi ntuukirira Mvunja nantegeeza kiki kyayagala owulidde naye oluvannyuma twakimanya sente era zaamuweebwa kati baazimuwa bali abamusondera tebazimuwa mukuva mu ssako tebamuwa kuva mu ssako gye nali njagala senga yali antuuzizza tuleeta abassako ne bamuwa ssente ze bwabanga gye ziri mu butuufu kubanze sizimanyi sikwatanga ku ssente saalina mu finance naye ye yalonda nze ow'erinnya si kyekyo kyewakola gwe Mukunja yalonda nze ow'erinnya nze gwatambulirako natambula natamanya nti erinnya eryange ndizimbidde emyaka tolitambulirako ojja n'oyogera nange nange mukulumirirwa nnyo erinnya lyo lisigale nga ddungi kwe kugaa nti sasula lireme kwonooneka twala etito nsibako ssente onsibako ssente za sako nze kati onsibako ssente za uma kati za uma siyenze kale wali wogambidde nti maybe nali njogera nyonoona erinnya lyo naawe okunjogerako wali onyonoonera linnya gwe sikwononeranga sisobola kwonoonera kitegeeza waliwo tewali gwe sisobola kwonoonera ati kati mami nze kankutereereze mu kwagala ennyo n'okwagaliza gwe nange emyaka gyo era wagambanga emyaka gyange mingi ngenaku ennuma yakuluma nga tewakaaba yannuma laba lwaki yannuma kwe kuguma okuva mu 2022 mpaka naawe nga nsirise naye nga sente okimanyi muzirina setuzirina nzateteza tenze ndi wa uma sigifuga naye kyeŋŋamba senga wajja noŋŋamba lwana olutalo maama neetaaga sente nali ndirwedde okulwana olutalo era nakati njagala okumanya zewasonda zo ziriwa olutalo walunwanira kuba waŋŋamba ŋŋende ndope edikenzo ne federation olimba nze sobola kugamba omanyi nasomako wulire eno nakugamba tugende mu federation eri waggulu etereze ati wulire eno etereze association wemba njogera naawe mba njagala singa kibadde kisoboka nandifukamidde yafukamirira wulira kati mbasa buli wenkulaba nga wennyonnyola nga weewozaako ennaku ennuma ekuluma ongonoyongera nofumita neŋŋamba laba maama waayokya lwaki tasirise busirisi lwaki takutte kasente kamukonja n'akamuwa saasirika luli kubyemmotoka bwe walimba saasirika wuliriza ate ku kasente kali ke watwalako lwaki wali toyogera ate kaluwa n'okwewula sewula nkonze mu ssako kasente kyako naye ate sente zawuma sigwali loans office oba mpayiriza kati wemba loans office nenkola nenkuwa sente ani yakuwa sente ani yali ani yakuwa sente ani yakola ki ani yakwasa sente ze weewola tuve kukuwaayo nze zange nazikwasa ani yakwasa nedda sokoddeyo nze nja kugenda kuddamu ani gwe wakwasa sente gwe mwana gono omwana ono gwe mulaba omwana muyaye nnyo kakati aŋŋambye ate yazikwasa nze eri munda yagambye nazikwasa Hanisoni nagano zimuwa nenga akwata sente zange wakiri zimweweere sikwata ku sente lwa nsonga anti kale mami tufunze weziba ziri tufunze tukafunze bwetu tikakuyambeko 2022 naawe okakasa waliwo nga loans office nga nali mu advisor wagenda wanga maze nakubuliranga anti kankufunzize sinze nakubuliranga mami wange kankufunzize sake yaffe egabana ddi okuva 2022 bannange ekibuuzo kino kirina kugenda mu executive naye wali jangu wano oyogere abaana bano baagala sente zaabwe zijja ddi jangu okyogerere banveeko bannange banveeko jangu otubulire ono yani ye yali looya ye kanso wayo ayogere amateeka sente z'abantu zijja ddi obuzze kibuuzo abakongozi abo bakwokeseza ebbanga lyonna leka ayogere esente musajja wattu omulaba alina enkwagula enjala emuluma mbazeewolereza sente kambuuzemu ekibuuzo kati kambuuzeemu bakwokesa bazikuwadde esente kyobuuzizza leka bakikubuulire omusango guluma yaguzza maama alima sente azimanya ebbanga lyonna mange kambuuzeemu ono kakati wulire mami kambuuze sebo gwokolanga ani mu wuma wuma mbadde nkolanga akulira ebyamateeka era nga mu ssako ya wuma mbadde loans office
Mukunja agamba nti owaye soka naawe olabe kayogere oyogera nnyo. ensonga za Mukunja zibadde mpanvu engeri gye ziri nti zaze mu public ndoza ensonga kitukakatako kati okuzoogerako. So Omukunja memba omu ku bayimbi abajja ne beewola mu Sako, naye ndoza yafunamu obuzibu okutegeera engeri emitendera gya Sako gye gitambula, kubanga Sako zitukubiriza okutereka n'okwewola banno basobole okukozesa kwezi ensimbi ze muba musolozezza awamu. Naye Mukunja nga ye obuzibu bwe bwajja nti yeewola ate mu wiiki emu n'akomyawo ssente ng'ayagala bamwongere ezisingako ku ze yali atutte ng'ate Sako si bwe. Mwali muwola ssente mmeka? Twali tuwola akakadde kalamba, naye engeri Sako gye zitugamba nti olina okubayo n'emigabo ng'ate abayimbi baali tebalina migabo, ne tu designing ekintu kye bayita one size fits all, nti buli omu kaafune ssente ze ezimu naye tubaggyeko ez'emigabo tubongeremu amaanyi okubanga kibakakatako okutereka akaunti zaabwe zikule. Mukunja, ssente miliyoni z'ogamba ennya zajja zitya okuba nti ozibanja maama ali? Twazitereka mu Wooma Sako, buli kimu maama akimanyi. Ekintu kino baatusuula mu shiite nga tetutegedde, baleeta maama Aliima wabadde annyonnyola Jeno amugambye nti nze nalirooniiza ofiisa era ebiri tetubyogerako ebyebimunda tebabaddeewo ebyo biba bikwokyesa. Nedda katwala gweri. Kale kambireke maama, nze obubuzi obwange bubadde butono, kale bwe tuba twatereka Sako eyo eya Uma yeegabanako ddi kakati weewola ssente mmeka? neewola emitwalo kyali nga bakuwa miliyoni era nosayininga nti nze Omukunja atasera ntutte miliyoni. Bwodda ku desika eddako maama Aliima n'akugamba emitwalo anagaleke wali. Sinze naye nga twali tugalekako Hanisoni nga mitwalo anagalekawo gaati.